ajiwa abalonzi berubaga abalonzi tebamulonda talina nsonga lwaki abawa yagigulira abalonzi naye n'abalonzi bali bulungi kuba alonzi yasalina ambulance meka nyingi nnyo mu kitundu mu constituency kati kuno olina okugattako enkadde ajiwa abalonzi bagikoze ate nga temwannonda mbawa yaki sente zagigula zaava si mu palamenti anti zaali zakato zaali za anko sooka otuwa nkato ng'atubuulira engeri gye yeeyagalamu sadetemu anko kato ku nsonga ya ambulance politics kulya fenna kyova buli omu wamala okulayira agula emmotoka ekipula kibe kiri sinakulwobo kana abantu bennyini golowooza abantu berubaga sente zibanzibako ozimanyi omuwendo byonna byebimu byebyo oba nabawa oba nabakolera ate era nkyakolera waliwo abanga abalala besobola kuvaako bafuuka baganda bange so nze abantu politics mulabanga ddiiru twagenda mu ddiiru emyaka 5 netusala tetwasobola kuddayo neera ddiiru tolowooza nti ddiiru esigala awo nga teyina abalala bagiwanirira abantu bagamba lwaki toandinga oba ofisi wagiwaayo lwaki ebintu ofisi tobiwaayo nga biki ambulensi y'abalonzi kati nagiwaayo ntya kubanga eyo ambulance ogiraba ya Ford real ambulance si buno obumotoka bwa Toyota bwammwe bwe mujjamu emitto ne muteekamu obutanda muteekako ebigombe naye nga temuli naye okusijja talina waalaga tuwalina naye neyange yo is a very big eyiyo oba ey'abantu berubaga eyange gye nagula nga ngigulidde abantu berubaga ebawe service era yabawa service ekyo kyaba servicingako kyeggwa saagala munnange azze mu kifo ate kumuzimbirira kumulekera ambulance ya sente nyingi bwe zityo because one day an ambulance tanka yayo mabega yonna gundi tanka y'amafuta nene tayinza gisobola it's a lot of money nange olaba nali ngikozesa nga ngikozesa bbalirwe mpola mpola sigikozesa buli kanako ate alina akaka Toyota bagende mwako omuntu bw'ava mu office avaamu kati en ambulance ngirabanga enkofiira eno nze ngimanyi sola girekera muntu mulala ne bwe nagibalekera bagenda bayito bagambi none ebintu byammwe mu nesonyiwe ate nkola bwentyo sikola bwentyo kati kibanga n'okugamba nti nennyolo okuba najja n'ennyumba yange nayo ngibawe mu gitwale bagisulamu edda kati eyo story ebyo bye story byebyo byokulondebwa biki ebyawedde kati ndi ku birala n'ebyo byambire nsagala nakubiŋŋamba nakunyinza n'okubijjamu nenkulamu ebintu ebirala n'ogifuula van ate muzibu ani gwe nabbye waliwo amanja ate omuntu eyali enkuta asula mutundu eka ebyo byammwe byabanaku eri wansi gye okugamba yemwekuŋŋanyiza ne muvumaavuma abali obulungi ne mufitina abali obulungi era kakati mu Uganda okubeera successful era gwe Simon bw'oba oyagala okubeera obulungi bino byogulagula n'obumotoka ne weeragalaga biviireko ddala beera munaku tambuza bigere na busiripa bannayuganda baagalamu ali bubi aliwo obulungi bamufitina abanga eyabba sente zaabwe n'azibajjako naye gwe omutima nagwo balina okuguvaamu kyuma ky'obuwunga biso meizimira bwe bali bakita kale oyo ye ankato kakati tugende maaso n'abantu abeesimbawo wiiki eno Geoffrey Otajo yakoze pate kwebaza Katonda kikwade kwebaza Katonda okumuyisa mu kalulu ati kataliiko nkaayana oba tewasoma oba kabba oba ki wasoma teri agamba nti sima yamubba n'owangula omuntu nadde ewaka n'anakkiriza nti omusajja ankubye akalulu mu byenda kakati jjo wabaddeyo okusaba ewaka waka wennyene nnyene